Kusanga 8 ku Lwomukaaga 19 ogw'Omunana 2023 omusango gw'obutemu gwaloopebwa ku poliisi y'e Makindye. Omusango guno gwaloopwa Rashid Nalumoso nga ye ssentebe w'ekyalo kya Nakinyuguzi Lower Zone Eruwafu mu divizoni y'e Makindye. Ng'oli yamufumisa ebiso, yamufumita muno mu mbiriizi, n'amufumita ku mutwe, ebiso nga 8, n'amala bwe yamala omutta n'amuteeka mu kakutiya kano akasukaali ka kiro 10, n'amala n'amusonseka wansi w'ekitanda. Omuntu yalettiddwa ye Naluyima nga kiteeberezebwa nti yalettiddwa muganzi we eyamanyikako erinnya eri mu budde obwo erya Nasa. Bano bombi baali batunzi ba mmere mu Kinnamwandu ku luguudo lwa William Street mu masekkati g'ekibuga Kampala. Nasa yali yawandiikibwa ku mulimu gw'okugaya akawunga ate nga Naluyima ye atambuza mmere. Naye era yava ku street okwo mbali bavuka ba mu kibuga omwo ku street. Baatugamba nti gwali muze gwoyo omuvubuka nga aleeta abakyala ab'enjawulo. Naye ono Naluyima yalinganga mukyala we gwawudde naye ng'amuleeta bw'amala bw'agenda. Bano baali basula ku mizigo egyali girinaanye ekkanisa y'abalokola abakongo okumpi ddala n'oluguudo lw'e Salaama. Juliet Namigadde ngo naye asula mu muzigo ogwali gutunudde mu gw'abafumbo bano agamba nti baali balwana kumpi buli lunaku. Ne beekuba ne mutaasa n'afuluma naawe ebweru n'ayiwa n'omusaayi naye era nga sitiiru tabonerera ng'era akomawo ew'omwami we ndowooza yali amwagala nnyo. Jessica Nakate ng'atunda nnyaanya yali mukwano gw'omugenzi. Agamba Naluyima yamutuukirira muyamba okufuna awalala wasula anti emiggo omusajja yali amukuba nga gisusse era Nakate yamufunira omuzigo kumpi awo yasulanga n'omuwala omulala. Nangamba nkubule Jessica najja ne TV najja ne wufa najja n'essimu yali nalina 2 tachi ne bupeesa najja byonna bitunza bimazeewo kati kumbe ye akageri boga basigala nga bakola mu town basigala bo bagenda mu maaso n'ebyabwe nawe omanye eby'emikwano. Ku lunaku lwattibwa mikwano gya Naluyima bajja ne bakonkona ewa Nasa bamuzuukuse bateri bagende bonna mu kibuga okupakasa. Wali ekitanda bwe wati kiteeberezebwa nti mu budde obwo Nasa era amaze okutta muganzi we. Kwolwo sina kye nawulira kubanga kwolwo olunaku olwo nasuula nga seebase nakwebaka otulo twanziba ndowooza ku makya naye nempulira omuntu nga gwe bakubamu oluyi era ndowooza lwalinga luyi tugamba ebyabo weebityo. Era bwe bwatuka ku makya omuvubuka n'afuluma ne wabweru awo ne bamubuuza tya ngenda gula wano mawulire n'agenda n'agula amawulire n'akomawo n'asiba ennyumba n'avaawo n'agenda. Tutegeezeddwa nti ku luggi Nasa yateekako kufulu 2 ono yeessa mudde okugenda mu kibuga. Kigambibwa nti ye yasinzira n'akubira Namigadde essimu n'amutegeeza nga bwe yasse muganzi we. N'aŋŋamba Malawuma konze wanje abo babadde bannoonya konze omuntu w'abandi aliwa mbw'oli namukazizza dda era nakubirawo n'omulanga. Pozi lwasinga okwewuunya nnyo mu bintu byonna yamusalaasala n'afuna obudde obumunaza ebiwundu byonna n'abireka ng'amunaazizza n'amuleka n'amupakira mu kutiya bulungi n'amukyusa engoye n'amwambaza n'endala. Yagezaako nnyo okulaba ng'abuzaabuza omusaayi ng'agusiimuza amawulire yalina amawulire mangi nnyo n'ebigoye naye nga bw'omanyi omuntu aba n'omusaayi mungi omusaayi gwali guyisemu wano wonna. Mu kiseera ekyo Nasa yali ateebereza obuteeberezebwa okutta muganzi we yabula okumala akabanga wabula jjo ly'abalamu yakwatibwa mu bitundu by'embalala gyali yekukumye. Okunoonyeza ku musango guno kugenda mu maaso ku poliisi y'e Katwe. Kubanga baatugezaako omukubira ku masimu awo wakyassa omukazi musajja ng'alabika yali akozesa ebiragalagala kubanga yagamba nti nze kinzisizza omukazi oyo abadde amponyeriza ebyennyanja ate namugamba nze ebyennyanja bimpisawo. Wadde nga nalyo lyali ettemu ery'ekika kino erisoose mu Nakinyuguzi Lower Zone abakulembeze bagamba nti waliwo n'ettemu eddala lingi nga kiva ne kutwalira amateeka mu ngalo. Omuzigo Naluyima mwe yattirwa gukyali mukalu wadde nga landiroodi agupangisa $80 omwezi. Wabula kiteeberezebwa nti ettemu eryakolebwa muno yali kyatiisiza abantu okuguyingira.